Mount Sinai. Now, Mount Sinai is a very interesting place. It is a mountain where Moses received the 10 Commandments. What was happening? When you read Exodus chapter 19, the whole story is there. But because of time, I'll just summarize. God descended on top of Mount Sinai in form of cloud or smoke. And Moses would go up on behalf of the people, and he would get the message from God. So God told Moses to tell the people at the bottom of the mountain to consecrate themselves for 3 days. And then Moses went up, and God told him to even tell the priests not to ascend the mountain. And no one was allowed to touch anything, not even a stone, because that was a sacred place. And then Moses finally went up to receive the 10 Commandments. He went to receive them on top of Mount Sinai from God, and he descended with these commandments. And in chapter 20, all the 10 Commandments are written out. Father, we thank you for that day that you have brought us to Mount Sinai, a place that is significant in the Bible and the history of the Old Testament. We thank you for Ryder. Thank you for the drivers that have brought us this far. As we start this mountain climbing, we seek your presence. The Bible says when Moses stood at the bottom, he received the 10 Commandments. When he climbed up, he came to pray repenting on behalf of Israel. And so we have come to break all prayers on this mountain. And so, Heavenly Father, we commend all our spirit, man, our body, our souls to you. And I commit all the team members to you. I pray that each one will make it. I pray that no one will collapse, oh God. If anyone collapses, we pray that none of us will bypass them. We shall be a team like Jesus had a team of 12 disciples. We pray that we shall also follow the steps of Jesus Christ on this mountain. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit we pray. Amen. And may the peace of God that passes all understanding, guard your hearts and minds in the knowledge and love of Jesus Christ our Savior, and the blessing of Abraham, Isaac, and Israel be upon you. May this blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon you, Paula, and the team that will remain on the ground, and us that will go up now and forever. Amen. I'll tell you what I'm worried about, to be honest with you. I'm worried about someone decide to come down alone. It is not acceptable, no tolerance. Anything you decide to do, tell this guy. The one who's gonna cut his neck is this guy, because he is responsible. Okay? You cannot do anything alone, you have to tell him before. Okay? God bless you, that's it. This is the most important thing. All right? Follow him, yalla. If we work as a group, we move as a group, then all of us will manage to reach. If you go ahead of everyone else, or you use a faster pace, you're bound to stay at one of the stations. And when you stay, you have to wait. And please, 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 let us listen to our guide. This mountain is not just easy to climb, but it's also at one point dangerous. So you have to listen to what, no, there are no shortcuts, please, there are no shortcuts. Don't see someone on the other side and he tells you go around and you think you can go straight. Really, I'm telling you. Please, do not do it. Follow the route. Anything you want, anyone you want help from, we talk to him, we are also here. His name Salah. Please, let's follow that's the only way we shall. And help each other. You help each other. Let's work together. Okay? And you help each other. Together we are strong. Yalla, yalla.
Yes. Yes, 2 or Behind me is Mount Sinai, and we are at the Senior Citizens Tour 2023, which is probably powered by Africa One Tours and Travel. And whoever is here is ready to brave and ascend to the top of Mount Sinai to emulate the act of Moses when he received the 10 commandments from the Lord. the camel, mister. No problem. No problem, you're tired. What is the feeling like climbing Mount Sinai? Truthfully, the body fails because of the height, but it's spiritually edifying and quite encouraging to reach the peak, because we have different purposes as to why we're here. We need to live this long dream. If you haven't tried it, come around. You'll feel it. Are you getting tired? Not quite, but I took a shortcut, and that shortcut is very tiring. What does this journey mean to you? Emulating Moses receiving the 10 commandments in earlier days. Everybody would wish to emulate what Moses did on this earth, because he was such a man who trusted God, and God also trusted him. So I believe if I follow his footsteps, I'll trust in the Lord, and the Lord will trust in me. Thank you. Is this okay? It's getting heavy. It's going to be heavy. This one? Yeah. What to say? I have my phone. That you move free. It's going to stop your. Get your leg. Oh, I'm so grateful. It's okay. Yes, Roger. Why did you decide to help out the senior citizen? Is the bag heavier for her? You see, the higher we go, oxygen gets less, you get more tired. You wouldn't want to be carrying anything. You need to be free of yourself so that you can have more energy to move. So we are going to help out as much as we can so that we all move together. That's what we are here for. Wow. Jajja owulira otya? Mpulira nkooye naye mu linnya lya Yesu nja kumalako. Bwe tugamba abanafu tugambe tulina amaanyi. Nina amaanyi in Jesus name. Kino kitegeeza ki mu bulamu bw'okuba nti ku myaka gyo osobodde okubiteekamu engatto olinnye almost fuuti 8 olusozi lwa Sinai? Kale bulijjo ndi mumalirivu kati busaako ate obwa Katonda anyiiza okusobola. Ye nze ndi mumalirivu naye bwe mbeera ate ne Katonda nyongerako nkyagala naye mbadde sikisuubira mu butuufu. Ku mateeka 10 Moses ge yajja eri Katonda gw'olowooza wakamenyako liriwa na liriwa, era Katonda oyinza musaba ki ku myaka gino gy'oliko n'okuba nti leero zze? Yes, kaakati oyinza okugamenya tetugaani kuba tuli bantu, naye amangu ago Mukama yatuteerawo ekiddukiro. Kyatuteerawo ekiddukiro ky'ekyokwenenya. Ekyokubiri tulina omwoyo wa Katonda atuyigiriza ebya Katonda eby'amazima. Yagamba alitubuulira buli kimu ekya Katonda naye nga mu Yesu yatugamba. Naye ate n'ekirala okwegendereza, kubanga bw'oba omanyi nti gwe wasenga ayagala butukufu ate ng'oyagala kutuuka mu ggulu, obutukuvu tujja kutuuka lwa butukufu mu ggulu. Kati bw'onooba
okoze obubi n'oteenenya. Emyaka gyegyo naye era tumane giyinza okukalinnya. Mukama mulungi era yeebazibwe. Kitegeeza ki kino eri obulamu bwo nti ku myaka gino gy'oliku wasobodde okweyunga ku lugendo luno olutukuvu olw'okulambula ebifo ebitukuvu? Kitegeeza ki? Kimpa amaanyi okukkiriza nti oba mu Musa yalutambula nga tewaliwo nawokowe, naye ate nze nga wakiwo gy'ogenda oyita. Kyebaliza nnyo Katonda. Ku mateeka gano 10 Musa ge yajja eri Katonda, mu mateeka ki g'olaba nti mu butuufu oyo gatambuliddemu emyaka gyonna mu myaka gyo gino gy'olimu? Amateeka nga 8 ku 10 gatambuliddemu nnyo, naye waliwo etteeka ezzibwa ennyo ddala ku basajja toyendanga. Kiba kizibu naddala kati ng'omuvubuka nga gwe okutatesitingako eno n'eno. Lwaki ero lyosoose okujjayo lyatoyendanga? Kumpi buli omu yamenya ku mateeka 10. Omukama wamwenenyezzaako ku kintu ekyo? Dda nakimwenenyeza dda nga ndi mu myaka 40 kati ntambula bulungi. Teeka ki eryokubiri eriddako awo nga ku 8 ngewakamenyako? Teeka ki eryokubiri olaba nti mu butuufu wandisaanye okuddamu ojjukize Katonda okussa ekisa ki ku ggwe? Etteeka eddala ennyo okuuma lye tobbanga. God interested in me. Yeah, you are braving Sinai, so you are ascending to the top. Yes. You think you will manage? If I don't, then God didn't want me to do it. Otherwise, that is my intention. Manage it. Okulinnya olusozi Sinai lutegeeza ki mu bulamu bwo ku myaka gyo gino? Nti Mukama mutegeera, tandise okumutegeera ku nkomerero. Mutegeera. Ne okulinnya Mount Sinai. Bino bye bimu ku birooto byange eby'ebbanga eddene. Nebaza Mukama kyanyezisiza. Nzikiriza sigenda kuddayo nga bwe naze. Ne famire yange tegenda kusigala kyekimu. Nga bwe nkutudde ne nzija mu nsi eno entukuvu. Mukama n'ebyange byonna agenda bitukuza wamula ennyumba yange n'emikwano gyange. Obulokozi buyingire mu nnyumba yange. Amiina. Owulira otya? Mpulira bulungi, mpulira obukoowu naye mpulira essanyu kubanga n'olugendo lwa buwanguzi. Neebaza Mukama nti ndulinnye ankyalina amaanyi. Ate n'abalina abo balina amaanyi. Neebaza Mukama ndulinnye nga ndi mulamu nga nina amaanyi. Kibadde kirooto kyange kuva buto. Neebaza Mukama nti akintuusizzaako leero nenninnya ku lusozi eno olw'obuwanguzi. Kusoomooza kikofunye nga omukyala akyali omuvubuka? Nga ndulinya. Sifunye nnyo kusoomoozebwa kubanga ntambudde n'abantu abakulu abali mu mwoyo olwedde okunsingako. Kinsanyusizza nnyo nti ate nze ntegedde mangu Katonda okubasooka. Mukama nnyambye mutegedde mangu ng'ensi tennankwagula. Neebaza Mukama olw'ekyo. Nti abamu gye balulinnyira wala naye ate nze ndulinye nga bukyali ng'ensi tennankwagula. Ku mateeka 10 Moses ge yajja eri Katonda obutereevu, mateeka ki agakusoomoozezza ennyo mu bulamu ng'omuwala? Osinzanga Katonda omu yekka ate era omwagaliranga ddala. Etteeka eryasooka. Naye oluusi ng'omuwala ofuna ebirala n'owulira ng'oba obyagala okusinga Katonda wo, n'owulira ng'oba oyagala emmotoka okusinga Katonda wo, n'owulira ng'oyagala omwami okusinga Katonda wo, ate nga Bayibuli egamba osinzanga Katonda omu yekka ate era omwagaliranga ddala. Tulina ebintu bye tusinza n'osinza abaana. Nze ku lw'abaana bange nfiirawo naye ate ng'olina kugamba ku lwa Katonda wange nfiirawo. Erimu kuseeka
What we learned from Moses is that he was a humble man. For him to come to Mount Sinai and receive the 10 Commandments on behalf of the children of Israel, that was a humbling experience. So all we can learn is to be humble. So as a teacher of Bible, do you think people have lived to these commandments? I could say 50-50. Yeah. Then what should be done in your teachings now? So to encourage the other 50. To encourage people to really live up to them. And by the grace of God, it's possible to attain all the 10 commandments. Omulungi akulaba tuli ku extra digest mugoba nsonga saawa zino tuli mu ggwanga lya Egypt ne Israel ku lugendo lutukuvu olw'abantu baffe abakuliridde mu myaka bayite abakadde baffe abakuliridde mu myaka okuba nti bazze ku lugendo luno lutukuvu olwa kwefumitiriza ku Bible n'okwongera okwezza eri Katonda. Tulina CEO wa Africa One Tours and Travel omukyala Paula Nahamia. Madam Paula, lwaki ku mulundi guno wasazeewo okuleeta abantu baffe abakuliridde mu myaka ku lugendo luno olwa 2023? Olugendo luno ga sikiriza I mix my English and Luganda. Okay, no worries. Lwaki twalonda olugendo luno oba twakirowoozaako nga Africa One to have a special trip ey'abakadde baffe abakuliridde abatusinzizza ku myaka abalabyeko bye balabye abalidde ku byabwe is first and foremost it's when you read the Bible nga tuzeeyo in exactly the Exodus we are in right now, the beginning of it all, the 10 commandments. Ku mateeka waliwo etteeka erikuliko n'akakwakkirizo ku mateeka 10 kuliko etteeka lyokka eririko a condition okwagala kitaawo n'ennyoko kimale eyo ennaku zo zikole ki zeeyongere mu nsi. That's the first uniqueness of what they call a parent. And every senior citizen is a parent. In one way or the other is a parent. So, the uniqueness ekiri mu lugendo luno kitandikira awo. Kati kye kituwa okwagala ennyo kubanga kitulagira ddala okwagala omuzaddewo, okuwa omuzaddewo ekitiibwa, okumulabirira, kikwongerako ebintu bingi nnyo, emikisa, emirembe, kwegamba the deeper meaning of that commandment is the uniqueness of this journey as well. Okay. We twatandikira n'okitunulamu. So we took it upon ourselves to say how best can we honor our parents. Omuntu yalisiimye atya muzadde we. Katonda asooka ku nsi ye muzaddewo. So kati n'oyo omuzadde muddiza ate naye eyamukuwa. Genda otambule Bible, tugende twebaze Mukama, genda ekyo ky'osinga okusoma osinga okitegeera. Awo wennyini omuntu ajja kwebuuza ekibuuzo nti
lwaki abakadde bano wasazeewo baleete mu bifo bino ebitukuvu lwaki? You see, there are so many places ebifo bingi nnyo mu nsi muno ebyokulambula, naye ekirabo ekisinga kyekirabo ekyokwagala Mukama. Teri kirabo ekisinga ku ekyo oba ekifo ekinaasinga okuwa muzaddewo. Ate ne ku bazadde baffe emyaka we gibeera, of course batambuzaako emyaka, their entire life rotates around God, the Bible and praying. Kati woba omuleese mu nsi entukuvu, you've made her complete or made him complete. Aba awulira ddala nti no kati kyensoma kati nkitegeerera ddala kino kye baawandiika, ekyawandiikibwa kye kino n'alabako kati n'amaaso ge, kati nga walabye nti nno kati nga we baatambudde Sinai. It is incredible, the feeling. Kwegamba waliwo ne yagambye nze kati Mukama teri ky'ommanja. I am contented. You saw 70-year plus parents. Osanga nange sobola kulinnya lusozi olwo. Naye bajjajja baalinnye olusozi. Bajjajja baalinnye olusozi mita 2000. Exactly. 284. Naye nga ki ekimulinnyisa olusozi olwo? Okukkiriza kw'ayina okujjudde, kwawulira nti nno ali ku completinga Bible kati ungisomye ungitegedde, kati njitambudde, kati ndi kutambula, ng'alabira ddala nti no kati kyali okutambula kyabadde asoma. That's satisfaction. So okuleeta bazeeyi baffe was a completion of what completes them in this age of time. So that's why we chose that Bajje, let them complete what they love most. And I want to appreciate all people, all my friends, my colleagues, everybody who contributed to their parents' journey. Thank you very much. Madam Pula, omuntu era ajja kwebuuza nti kuluna abakadde bakomye ku mulundi guno okubaleeta oba waliwo enteekateeka zaabwe era bwe zibaawo enteekateeka ezo za buli ddi na ddi? Kaakati olugendo luno lugenda kubeerawo buli mwaka, neera twabadde twagala nnyo okukyusakyusa okuteekateeka nga tukyusizaamu ennaku, but we said no, abali ready kabajje. And we have heard all your comments for those who missed out this time for the senior citizens trip. But every year in the month of May is dedicated to honor our parents by walking the Bible. Every month of May is going to be their month. Buli omwezi ogwokutaano buli mwaka enteekateeka kati ozironchingidde ddala. Exactly, officially. Buli mwaka bakadde baffe ogenda baleetanga. Tugenda baleetanga neera batandike kati omukadde atalina passport kwegamba byonna byonna mu biteeketeeke nga bukyali. Basobola okusasula ssente mpola mpola. There is a special account for you to deposit money until that money. Bulungi mbadde ndagaawo nti enteekateeka eno egenda bbaawo buli mwaka nti kiwadde omuntu obudde obuwanvuko okweteekateeka. Naye ensasula eyinza kubeera etya? Sente azireeta lumu za bitundutundu oba sente tugenda zikkiriza mu bitundutundu paka omuntu oyo kati the next trip ey'abakadde egenda kubeera mu gwokutaano. Kati oyina between now over a year plus okutandika okuteekateeka mukaddewo okutambula, okuteekateeka mukaddewo atandike exercise egenda okumutuusaawa ku Mount Sinai. Naye enteekateeka etandise kati mutwale for medical check up olabe nti no muzeeyi
oba taata ali bulungi, n'abali obulungi batandika okukola kati exercise ng'ate yeetegekera ki Mount Sinai, kubanga Mount Sinai yafuuse Mount Sinai. Kaakati challenge eriwo ku bavubuka n'abakadde anaatuuka waggulu anaasobola. Era okigenda ku kibuuzo awo wennyini nti bisaanyizo ki ng'oggyeko okukola exercise n'okweteekateeka okw'enjawulo nga Africa One Tours and Travel, mu bisaanyizo ki bye mwetaaga olukalala lw'ebyo ebyetaago byennyina okuba nabyo nze ng'omwana ateekerateekera nnyina oba kitaawe olugendo olutukuvu? Ekisookera ddala ate nja kyogererako ddala, ate nzize nkyogerako emirundi mingi. Let us begin with priorities. Ekisookebwako oba ekintu ekisingira ddala obukulu. Kyenja okukkaatirizaako ekisookera ddala ye passport. Kimu? Passport nkulu nnyo 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 nnyo, kubanga w'ofuna passport y'entandikwa y'olugendo. Then secondly, okutandika okuplaningira ensasula oba finances. Tino sente naaziteekateeka ntya, naazifuna ntya. Si ku ssaawa esembayo. So nze mu byonna ebisigadde byonna, they come after those two. Kubanga ebisigadde obufaananyi omuntu waabeerawo ojja bwangu wofuna. Okiraba? Then of course the national ID, tojja kufuna passport nga tolina national ID. Oyinza okusanga waliwo bamuzeeyi abataafaayo kufuna national ID, kubanga neera twabafunako, ate muzeeyi national ID tebatenawo kufuluma, kati passport nini teriiwo. So all those we need to avoid them, tutandike kati. Because we tusooka okufuna bino ebisoose ddala nga passport, then olugendo oba olutandise. Yellow fever ate kati ba senior citizens bali exempted, waliwo as long as you're 60 years and above, yellow fever togyetaaga. You're already exempted from, as in you don't get yellow fever. Abo babeera bakuze mu myaka, yellow fever ebeera tebagira nnyo. So ebisingirako ddala kati ebiddako bamuzeeyi okujjako nga bataatu baba mama basobola okwesasulira nti no bank statement eneebeera yiye, ebbaluwa gy'agenda okuwandiika nze gundi nze asasulidde taata wange ne maama wange ogenda ku luno olugendo, neera bank statement n'agiteekako. So that becomes now your responsibility. Kati gwasasulidde ani? Asasudde olugendo. Asasudde. Exactly. Naye kati ng'omuzadde byasinga okwetaagira ddala ye passport. Njagala nsooke twogereko mu mannya ge n'emyaka nga kwegamba mumuteereddewo emyaka gye mituufu. Madamu Polero, omuntu ajja kwebuuza omanya akasente kano kakulu nnyo. Omuntu yandyetaaze okumanya ali ebweru eyo nti sente mmeka ezeetaagisa okutwala bakadde baffe abakulidde mu myaka nabo okufunira omukisa okwefumiitiriza ku ebyo ebyaliyo n'ebyawandiikibwa mu Bayibuli. Kaakati emiwendo gy'okusasula emirundi ekisinga would like to discuss prices of the trips because they differ. Different trips have different prices. Tukira office nafuna form ne tubimunyonyola bulungi nnyo naye n'ategeera kyasasulira okusinga nze saawa zino kugamba nti nono osasula ssente bweziti, naye wobeera ozze tukikunyonyola bulungi nnyo, naye mu makulu mu byonna tukkiriza omuntu okutandika okusasula mpola mpola, ne Katonda mwana asiimira n'atukwatirirako ssente ne ziggwayo. Tuddeyo wali eri ku muzadde maze okumuwa ekirabo kyange ekyokumutwala ku lugendo luno olutukuvu. Olowooza biki ng'omuzadde naye byeyandibadde addiza tugambe eri ng'omwana? Thank you very much kibuuzo ekyo, and out there I want to share this to so many of my friends, my colleagues, and the people who are watching us. Until the best present ever that one can honor
a parent. We do so many things for them, but sometimes they're just materialistic things. But the present that you can give a parent is giving them that spiritual trip back to the Holy Land. The Holy Land might be Israel. The Holy Land might be in Saudi Arabia, Mecca, for those who worship also For the Muslim yes. It's the Holy Land. It means a lot to them. Because as parents grow older, they also grow older spiritually. They become stronger spiritually. They get closer to God every other day. Their belief and trust is more in God than anything else. Yes, omugulidde emmotoka eyo. Omukoledde party eyo, birthday party, oluusi gye yakula tamanyi. Naye ate w'omwongerezaako olugendo luno olutukuvu olw'okujja eno Bible gy'asulamu ng'akusabira. Because the only thing kye babeera basigalizza ng'abazadde kutusabira. I have experienced it. I have seen parents here. We have watched them. The joy. Atuuka wano n'afukamira n'akaaba amaziga eri Mukama ng'akaabira mwana we. Ebyo byonna challenges z'oyitamu eyo ziri ku mugongo gwa muzaddewo. Essanyu lyo ly'essanyu lya muzaddewo. Kati ebyo byonna byoba abiwumbawumba n'ajja wano ne yeegayirira ku maviivi ge n'agamba Mukama, nzize wano w'oli, omwana wange kino, omwana wange kiri. Essaala zokka ziri mu baana. So, out there, I will always encourage you. I am a living testimony. Ndabyeko ekiri wano n'abazadde betusobodde okutambula nabo abatannaba kukikola. I am encouraging you. It's the best present anyone can honor with to the parent. Weba basobodde, buli abasoboddeeyo, abatasobola naye nga muli bangi, namwe muyinza okwesondasonda ne mukikola. Kubanga bangi badde wano mubalabye yali surprise. Naye surprisingly surprise netaninga nga tekyali surprise kubanga balina okumutwala mu nteekateeka ey'okumutuusa wano. So they had to say it even before she arrived here. But the joy they speak with it, that they're in the Holy Land, it's the best present. Essaala gy'alese wano, you cannot imagine. Kubanga tukkiriza nti essaala esabiddwa ku lugendo olutukuvu etuuka butereevu. Ate ng'esalirwa mu muzadde. Nga ya muzadde. Etuuka butuusi. Africa One Tours and Travel, omuntu ajja kwebuuza. Mutwala abantu ebweru ku ngendo zino entukuvu. Maama mugaba visa? Now, ensonga ya visa and nja kikkaatirizaako nga wenzize njogera nga buli lunaku. Africa One Tours and Travel tegaba visa. Tetugaba visa, and we do not have any mandate on any visa. Si ya wano yokka Holy Land oba ya Egypt oba ya Israel, ne visa zonna ez'omu nsi yonna tetuzinaako buyinza ate tetugaba visa. Africa One kyekola eteekateeka empapula olugendo lw'ogendako ne tuwaayo mu bakama baffe abagaba visa. Mweyo ensi, kubanga buli nsi eyina ebigundi zaayo, eyina embassy yaayo ne byesaba. Eya Italy weneesaba kino, eya America ejja kusaba kirala, eya Canada, eya Australia, buli nsi eyina byesaba byawukana. Kati ffe kye tukola
tuteekateeka mpapula ezo ate n'ekirala we tumala obbiwaayo it is not a guarantee nti no visa ogikola ki ogifuna and kisinziira n'oli konso okwesalirawo nti no empapula za dan ntuufu buli kimu nga we yakitaddemu bituukiridde kye twagala ne bamuwa ate watuuka ku mpapula za Lukwago n'agamba Lukwago abulamu ebisaanizo ono tajja kufuna sikiinaamu mukono ate siina garanti nti nno Lukwago teyafuna ate Dani yafuna nze nange bajja tukubira bukubizi passport zawedde omu ajja kubeeramu n'ekipapula we are sorry omulala abeeremu ne visa so nga Africa One tetulina garanti gye tuwa ku muntu yenna ku visa ate tetugaba visa ogwaffe gwa kukola mpapula nakuteekayo embassy eyo ekwataganirako olwo olugendo gye tugenda oba Israel neesalawo anayitawo kwebuuza nti maze okuteekayo ebisaanyizo byange nindiridde visa bugumiikiriza ki omuntu bw'alina okuteekamu ng'alinda visa oba lw'otaddeyo empapula enkyefulumirawo? Okay, thank you very much. Obugumiikiriza kati obulimu currently ddala kati mu biseera bino tetukyalina nnyo determination ya budde nti eno visa nja gifuna enkya oba nja gifuna wiiki ejja oba nja gifuna mu weeks 2. First and foremost buli embassy erina enkola yaayo kiraba tetukyalina garanti nti no kino kimala bbanga bweriti ye waawulira nti no amaze okwaseesinga oba okutunula mu bintu ajja okuwa visa ate n'ekirala abampuliriza eyo okuva we twava mu mbeera etaali nnungi eya covid yaleeta ebintu bingi ya disorganizinga systems nyingi so buli nsi obuli embassy kati eina emirimu okuva 2 years abantu bali applying ejjukira ffenna twali tetukola ensi yonna yali tetambula kati applications all over nyingi nnyo kati bazze bagezaako okulaba nti nno bafunza ate ng'eno bakola ki baplayinga kati tulina okuteekamu obugumiikiriza nabo bakimanyi naye tulina okuteekamu obugumiikiriza nja kuwa ekyokulabirako twasaba visas nga company abantu abaali bagenda okutambula e Canada that was omwaka oguwedde twateekamu applications ezo mu Gwokutaano naye bakatuddamu kati visas abantu bakafuna visa guno omwezi bakatuwandiikira mwateekayo application mu Gwokutaano 2022 yes babazeemu end of March 23 end of March yes nga March akomekerezebwa exactly naye mu period eno kati waliwo of course ekiseera abantu bwe batuuka nga tebakyalina bugumiikiriza n'osanga kasitoma n'akeera ku makya nga ye yakukeereddeko kuvuma okitegeera n'akugamba embasi eyo ki ekumpi emala omwaka omulamba nga tekuddamu talina bugumiikiriza wadde naye ate w'omukubira essimu leero n'omugamba nti nowaayi baatuzeemu kati passport bazaagala visa wagifunye ate kati oyogera kati lwaki baalwawo so you have to be patient enough kubanga ne embassy nkugambye eyinza n'okumala omwaka nga tebanakuddamu kisinziira abantu bakitegeere bulungi nti gwe omulungi ali yatuwuliriza nga madamu bwannyonnyodde kisinziira ku mirimu embassy eyo gy'erina mu budde obwo osobola okufuna omukisa Africa One nejja n'oteekayo ebintu byo
ne bufumira mu wiiki sebbiri oba ebbanga eggerebo ne bana balabye nga bali kwembase nesigala nti nto nagenda kuwa obudde nti mu budde weebuti akatalekeka. Finally, ekyenjagala okusembyayo oba okusharinga with our listeners. Njagala okwebaliza ddala abo bonna benaliisa abaana kubanga mu maaso gw'abazadde tetukula. Buli muntu ali eyo nga wasapootinze wasasudde buli ngeri yonna kubanga family zibeera nnene buli omu abeera alina ke yakoze oba wakikoze wekka oba mwegatta mwenna okulaba nti nno abazadde bajja ku lugendo luno. You made their dream come true. You completed them. You've given them life. Woba mama alina emyaka 7 agenda kudda nga kati wa myaka 4 because you have given them that smile, that joy within them makes them younger, makes them happy, makes them believe that you think about them, you love them a lot, you've given them the best of the presents. I've been one of those who has experienced and who has shared that love and joy that they have. So mbasoose okufuna ku ssanyu eryo okulaba bakayita batya mu Luganda exactly. You know, it's very very humbling that abazadde basiimye nnyo. Nange njagala kubeebaza on their behalf. Thank you very much. It's an honor. You have really honored them. You've really given them the best. Thank you very much. And lastly, to our dear clients, everybody out there who wishes to travel with Africa One Tours and Travel, we are ready to help and to support you in any way. But we need everybody out there to be able to cooperate and do the right thing. Africa One can only do what we are mandated to do, but we cannot do what we are not mandated to do. Yeah. Africa One does not give anybody a visa. We do not give visas. We only help you to process your visa, but we do not guarantee anyone's visa. And anybody out there who wishes to travel for reasons better known to themselves other than the right reasons, we do not also help you to process those other reasons that you may wish to have or plans that you wish to have. We only do what is mandated to us. And we are here to support you, to guide you, and help you where we can. So come to Africa One and travel with us, see the world, learn and explore. Ngogyeko Abakadde. Nteekateeka ki Africa One Tours and Travel zeerina oba ezo zisemberedde okwegatta oba okweyunga ku journey eno gye tuliko ey'abakadde? Kati trips eziddako mu bwangu, of course tulinayo May neera waliwo abagenda okujja mu May neera naabo bonna abamisinze in this trip, the March trip. We have May coming in, which will be closing very soon. Neera bali kujja neera Egypt and Israel. Then of course June and July tetulina kubanga omusana gubeera mungi nnyo, so it's not friendly a time okujja mukulambula wano. Then in August tulinayo neera trip ey'abaana, before we have the trip ey'abaana mu September, mu August tulina Canada. Tugenda Canada, trip twagiteekateeka dda. Yes, so tujja kuba tugenda Canada. Then tulinayo trip ya Europe, St. Paul's journey. Ogenda Europe, that is 5 in 1. Tujja kuba tugenda Italy, tujja kuba tuyite France, tujja kuyite Spain, tujja kudda e Portugal, ate tumalire e Greece. So that is also coming around that time.
that is St. Paul's trip. Then, of course, we have September. That's September that I've spoken about. Yeah. Yeah. Then Trinayo corporates, by the way, corporate trip, which I left out, that is in July. Corporate trip is coming, but it's also closed down. Nayo twamaze okuwandiisa buli omu agenda okutambula. They are going for a cruise. Miami, Bahamas, Jamaica, bagenda kuba bagenda. Then, of course, now that comes in November, October, before November, we have October, which will be Israel, Egypt, Jordan. Tuba tujja kuyitira kwe Jordan. That will be in October. Then we have November, our closing trip to the Holy Land that crosses between November and December. Nayo tuina. So practically buli mwezi kumpi mulimu trip egenda okutambula. Those who are coming to see us, those who wish to get more information and can come to our office, you're always welcome home. We are found at Muyenga Tank Hill Road, Catherine House on 2nd floor. See you then anytime. Bye.